turning on your lives. That's it. Right now, let me introduce another beautiful flower from the Garden of Eden called the Pallaso from Kibanda. She is beautiful and beautiful voice like this one. She's an MC. She doesn't know me right. Don't come here to touch my thighs, okay? You're not my man. Ati siri malaya, ba malaya mbayita ko kukuru. You get? Eselo mukazi wo. Omuswaza kwatira ebisambi byange. What the fuck? Respect yourself. Someone kukuba byebiyimba ne byatikira wali. Oshagera. Baba kuba muziki mba siri malaya, you get? That's why I'm dressed. Zinongoye. Oshagera. This is a performing outfit. Oshagera. Okay, together master DJ. Ladies and gentlemen, before I start you're turning on your lives. That's it. Right now, let me introduce another beautiful flower from the Garden of Eden called the Pallaso from Kibanda. She is beautiful and beautiful voice like this one. She's an MC. She doesn't know me right. Nachi, ina siri ya kuangula. Nachi, together myself. DJ. Kagende abantu ababa nyumu yokunyomerwa ekitegeera fenga fe just wayimbeko buyimbi tewali nnyo kyamaanyi nenga Pallaso kiriya omwana yajjanga kyemeza naye abafuukidde ekizibu tatufuukidde ekizibu watuba kiina obba because tukuli okumala ebbanga indasitule erina okuleeta abantu buli kaseera ekitegeera ereeta beereeta nereeta beereeta n'obula weekuleeta ogenda kimaintaininga otya onoobeerawo nga wayiseeyo emyaka nga 8 nga ffe nga bakyasobola okufunyiza mu kamera. That's the challenge. But omuntu okikuba it's easy. It's an opportunity that comes every year. Buli mwaka guba n'abukaming waabwe. Oyimbyeko ne Mayanja family era Pallaso alina ekivulu erugogo cricket oval. Abadde mu mbeera ey'okusika omugwa ne Alien Skin. Bangi bagamba agenda kubeera affected. Pallaso ekyo akantu katono nnyo bafaani ba Pallaso oba omanyifu abayimbi bafaani baffe batambula n'obulamu bwaffe kati you cannot see someone struggling from Pallaso ng'etumanyi n'ava mu America abamusibye biki n'akomawo Uganda n'ogamba mbu bafaani baba mwagala bagenda ddala n'ogenda ku kigulu just because waliwo ka misunderstanding with a fellow musician. First of all, music is all about competition. So okitegeera abantu babiri babeera nga bamaanyi bwe basangagana wateeka okubaawo ki. That's why president atambula n'abaki n'abamukuuma nti singa abakontanye n'omuntu omulala alina amaanyi g'alina tewabaawo nnyo obukuubagano. Ekirala Alien ne Pallaso ne entertainment ebadde eri forward. Abantu bakuwa nnyo musiki w'okubeera nti wakupampalinga abaza mu nnaku wesige makeup bichia ado wagenda okuba obunyama mu gym. No, music ali attachinga n'obulamu bw'omuntu. Abantu kati Alien Skin, yes, Pallaso ayinza okuba yakube Alien Skin naye ate Alien Skin ye already yawinnings ye kimukolera cause kibuildinze career ye okuva just okubeera nti just TikToker okujja eno mu mainstream abantu okutandika okumulabawo n'okugenda ku headlines TikToker kyengeza kugamba Alien Skin atandikidde ku TikTok kati aveeri okuva mba TikToker elevatinga okujja eno muki because people in the first place were taking him like not serious nga bakirabanga nti music wa TikTok now atandise okufukira ddala music atandise okulaba nga n'abayimbi bennyini abali mu mainstream batandise okuba nga wabeerawo entalo bwekito kitegeeza ki aelevatinze okuva just mu bali abalala kozi waliyo bayimbi bangi nnyo abayimba ne focus yonna eriko Alien. That means ye aelevatinze okuva ku just okubeera just TikToker oba omuyimbi wa TikTok najja mu mainstream music watandise okuzanya ku radios and TVs bloggers bamuwandiikako baani bonna bamuwandiikako kitegeeza
ayingidde mainstream. Olwawo okukkiriza Khalifa mu industry nti omuyimba ali talented. Omanyikiddwa nnyo ng'omuyimba asooka olwawo. Alien Skin is talented right now. Asana ekitiibwa, asana respect. Talent eri bweti. Music, omuntu wamala okuhitinga, whether he has talent, whether he doesn't have talent. Talent kyeyamba muntu kubanga asobola okukola hit mangu. But oli ne waba tali talented asobola okukola hit. Because a hit nga olina nti hits. So talent yeyo mukuyiye bye bikwata mu abantu ebihitinga. He has a talent. Mu ngeri ye nga ye era bono wakayimba k'amaloboozi tuyimba mina konda wuuyo wadde cover tajja sobola gikola gikola ne kati nga olaba Gravity be yagambye abali mu kategori ya music general ya Gravity kapakati Gravity yakinyonyola bulungi nti kapakati nange Gravity tuli mu style yaffe y'okweyibya kimbe nkyekuyire ekitegeera kati ne Alien naye yaze mu style nze mulaba nga ali mu style ya Gravity nga ye ali unique mu ngeri ye kozi kyayinza okusingako bali lyrics ze wadde teziri nnyo musical alinga ayogera lyrics ze teziri nnyo musical but zirina kye zitegeeza alinga olaba Bobi Wine kuba Chameleon ne Bebe Cool. Chameleon was a talented artist nga ina talent. Bebe Cool was a good musician. He knows how to sing. Wayimba amaloboozi otya. But Bobi Wine ye yabala sina maloboozi g'abali sina talent yoli sina vocals ezo zekambeere ne message kati nga ye buli kyayimba kiyitinga omuntu wabula ndi mazima wanvu wamaani bali awo bangeya naye lwaki bampalana so Alien Skin alina kibuli talina kati Alien Skin yabuleninga nnyo n'abantu nti ayogera kiri direct nga olaba Bobi Wine okitegeera kati yalaga abantu nti ndi nammwe olamba muyitamu nange nkwakyonjerya siringa gulunedi nti mpoze nemwa kiyitaddeko wayimba oluyimba nti Sibyakuwangula naye sebo Alien Skin yawangudde Pallaso kuba Pallaso yeetonze era yamuwangudde mentally ye bwagamba kano kazanyo k'amagezi okuwangula naye tugamba Sibyakuwangula okuwangula kuli bwe kuti Alien ng'oli Pallaso waali ani agenda okusooka okuvaawo ku kyati okitegeera okuwangula kirimu omaintaininza otya bizinensi yo right now mu music tugamba teri musota muto kati Alien mulekerawo mugamba mbu ate muyimbi muto simanya mwana ze mu music teri musota muto kati wadde kalinga akasota akato naye kalina obusagwa ekitegeera makkiriza akasajja kalina obusagwa because ajidde mu generation ye era bakujja mu generation nga mulimba Khalifa yali generation ya music tewali TikTok tewali kinga kitegeezo olina okupanga oyimbye kitegeera ate byali biseera bya mpisa awokolera ebyo muganange tulinawo olutiga teka just because omuntu obeera ne group eyo ine engeri gyekusupportingamu olinga agamba singa si TikTok singa taliwo ati back in then nga obeera ne group yo like abantu 10 tebalina ngeri gyekusupportingamu but yeah, they cannot take your music to the radio stations. They can't promote your music to internet. They are even on your sale. Negative, if you have 10 friends, whenever you put TikTok, those 10 friends can influence other 10 people. And those other 10 people can influence other 10 people. Both new challenges. Khalifah, omukulu General Sambo omuyimbi wa hip hop. Yagambye nti mu family ya Mayanja, Pallaso yabasinga okuyimba. Yabagambye abasinga talent si kuyimba. Is the most talented Mayanja. No. Mayanja born boy. I chikiriza. I have met Pallaso ali talented. I Chameleon is so talented. Because Chameleon aine nyimba zayimba bana alweta. Nawe ulisooka ne. Nowulira ku vocals ziri unique. But Pallaso's voice is like any other vocalist. It sounds like Kale but to come vocals is average. To sobola wo comparing a Chameleon, compare his talent. No lava radio. Radio ajane dobos.
nawe ng'owulira ogamba kiba producer alina kye yakoze nga tokikiriza nti eddoboozi lino liva mu same as Chameleon tosobola eddoboozi lyokeerera talent kati badde nsaba General Lusamba engeri gye wagenda mu America ebyeno bireke yakomyewo sebo yakomyewo ande omusajja ngamba asooka akole abantu we bagenda ebweru twetugenda ngaokuyimba ebweru osanga ennyimba ali muzamabegako kati engeri obudde gye batabuwa nnyo era current affairs bawuliriza za America byaki wanagenda okitegeera mbu ali ebibamukubye biraba ku intaneti alaba sajja wa luzungu nnyo naye kiri ku ground Chameleon Uganda wange ali talent General agamba nti Pallaso ali versatile asobola okuyimba hip hop asobola okuyimba kati okusinga bali banna General mposinga kyenyiza okugamba mposi General nga yawuliranga bubi Chameleon ebiro ebiseera Chameleon yabeerera mu wakabiri nga kyamulumanga kati ali fuli okumwogerako kuba kati Chameleon naye nga General nedda Oluyimba jjukira Chameleon yayimbiranga owakabiri abakakaza dansos naye nga Byogere ali sofa ate n'abantu bebweru batugamba banywa nnyo emyenge emyenge eyo gya layisi kati kulaba muntu ate babeera nnyo mu nyumba bokka kubanga eri teriyo famire si y'abazungu kati tebanywa emyenge engata wabwereere so yayogedde nga tali soba yabadde mu America banywa nnyo emyenge yabadde wano mu Uganda yabadde wano oba yanywedde gwe yali temanyiira federation muli tulimu federation mwendi yawo